kyeweewereranga bwe kikuyitako obeera otidde. Abaganda baakali olumanyo buli ajja nti nkonge wuuyo. Ate mbagamba nnyo nti omwabutwa wa kyejo, kubanga ekiwanga akiyita ŋŋoma, amagumba agayita ndege, essanja aliyita mbugo, ate mu ntungo mwayagala okkuba endiri. Bassebo ne bannyabo nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, neddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka, nzaalwa Baalugave Abamalanga. Nabagamba nti Abamalanga si ggwanga, Abamalanga si ggwanga, wabula olw'okubanga bava wa mutaka Geremalanga Ssese, era nga munnange essiga eryo ate lyerikulirwa kojjange Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere. Abassebo ne bannyabo, mu kaseera kano njagala gwe wenna anaayiga olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono otegere ku nnono zo, ojja kujja mu kabokisi kange ng'oyita kasaraba 256 751 4769. Nkugambye oyita mu kabokisi kange ennamba eri kasaraba 256 751 4769. Oba oyinza n'okuyita ku nnamba yange ya MTN eri kasaraba 256 788 461 228. Omwalo guno gwe mbalengeza era kwensaabalira mu kaseera kano, omwalo guno baguyita Mabamba. Omwalo guno baguyita Mabamba, era njagala okubategeeza omwalo guno gwa byafaayo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, omwalo oguyitibwa Mabamba. Katikkiro wa Buganda Apolo Kagwa Kalipala Gulemye yayitanga mwalo guno ng'agenda okulambula ettaka lye eriri ku Kizinga Bussi. Era omwami eyasomosanga Katikkiro Apolo Kagwa Gulemye, omwami oyo baamuyitanga Katakka. Baamuyitanga Katakka, ye yamusomosanga okulambula. Era eri gy'olengera eri gye twolekera munnange eryo lyonna lyali ttaka lya Katikkiro Gulemye Apolo Kagwa. Naye omwalo guno guyitibwa Mabamba olw'ensonga mwafangamu nnyo amabamba amanene, naye Buganda yeegenda esaanawo. Wenjogerera omwalo guno tegukyafaamu nnyo mamba, tegukyafa mamba. N'olw'ensonga eyo gwe mwalo guno baguyita Mabamba. Abamanyi b'ebyafaayo batugamba gwagogolwa oba mune gwayerulwa ku mulembe gwa Kabaka Mwanga owookubiri. Era Kabaka Mwanga bwe yajjako ku Kizinga Bussi mu mwaka gwa 1897, munnange yayita mwalo guno, naye nga basajja be okwali Kirevu ne Ssekyeru be baasooka okuyita mwalo guno bagende bateekereteekere Kabaka Mwanga ku Kizinga Bussi gye yali ajja okulambula. Manya ebyafaayo bya Buganda ne Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, naye ng'olwaleero mbasomesezza ku mwalo guno gwe bayita Mabamba. Mwalo munene ddala era munnange tuguyitamu, era ekisaalu kiikino osobola okukirabako nakyo. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo mubeere mirembe.